Nasazeewo nga sikakiddwa nga Honorable Paul Nsubuga omubaka akulembedde emyaka 5 Banabusiro North mwebale nnyo. Nasazeewo nga sikakiddwa 2026 2031 sigenda kwesimba okubaka wa parliament. Nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo. Nabanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikawo tuwama abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo ne tuyijja abaana b'e Bunyoro. Thank you very much. Looking forward. All of us. By the way, Nabanja yabagambe mbu musigale wakambo temujjanga Bobi Wine aze. Mugambe Nabanja. Mugambe alo. Lunaku olwaleero oluvannyuma gaali okuyita mu Nabanja olunaku lwajjo olunaku olwaleero abadde agendedde ddala mu constituency ye Nabanja si ye Kakumiro kati eri abadde mu Bunyoro wonna kati Nabanja ye akakodyo kakoze mujjukira olunaku olumu yali Anita Amongo Anita oli omuto omukyalo oyo Evelyn Anite yagamba I'm the gateway to Koboko. Musajja n'agamba okay we have the maje and I'm the gateway to Koboko. Musajja yajja n'ayabuluzaamu gate era n'agamba akalumuka wa Yume era Yume yawangula. Kati babadde ne Tororo eyo mu East waliyo yagamba kwenaremo bayito dongo bayani yagamba nti Bobi Wine talina bawagizi Tororo n'abayisaamu eggaali kati olunaku lwajjo Nabanja eggaali we mutuulamu n'agiwulira n'amanya leero Kakumiro wano bagenda muttira miguwa n'agamba kati omuntu asalaga wakayima n'agamba Bobi Wine nkumanye. Nabanja oba ozanye kakodyo ki bwatyo nafuna helikopita ya polisi kumbi barracks namba n'agiteeka mu kisaawe bategedde nti abantu bagenda kujja mu kisaawe Kakumiro bajjule kati ne bateekawo helikopita ne bagiteekako netandika okuwujja ekiwujjo waakiri wojja bakusaleko omutwe. Nabanja yagambye waakiri anajja mu kisaawe omutwe we togenda kusigaza mutwe yabagambye temujja kati polisi yo negamba tugenda kugezesa mu nnyonyi ya polisi tulaba oba ebiwujjo byewujja bulungi. Ekituufu kiri nti ennyonyi ya polisi ebuuka bulungi. Mukunja atasera bwe sikukwata nzira kunnakatwa Sabirina ne mwebakako. Mukunja atasera bwe sikukwata mpozo nkubire simu nga tebunnacha. Don't akubira na simu yagenze okole binunga kubide si. Tode nga condition ne wamana mukomene na kusapa. Mpozo okole video nga wetonda. Bwe sikukwata. Mukunja atasera kwano mukuli mu recording ewo. Bwe sikukwata ava mu kuyimba. Esimu PAO zenju kwata sijja kukukwata. Bwe sikukwata okufiirwa abaana banga ababiri na mata ne Faridi. Bwe sikukwata mukazi wange naleba ali lubuta afiire muleba. Bwe sikukwata nzira ku mama wange nakatwa Sabirina ne mwebakako. Kunja weweddedda liri puzzle agenda kuliya walahi wamuyisa sitaani agambye wakiro kufiirwa ababe bonna akulidde owedde akagatto katandise obatuuka aliwa uno Innocent tegusulwa no liri puzzle yeye nze mumanyi yeye bwotunula kati yesa kumaaso kampiseeko liri puzzle lunnabe yeye kyogamba nadde sobola badde tebasobola wandika no kigambo nti liri puzzle bakoze ensobi abantu abagamba nti ono liri puzzle ono si liri puzzle ono muwala yali ex girlfriend wange bamuyita Lilian Pizza abeera Masaka mu Nyendo Katonda wange
Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Of course olunaku olwaleero tulina amawulire gammwe from my point of view yesho buli wondaba olw'omu bwentyo wemba ngikoze okusinziira ku nsonga eziba zigenda mu maaso. Olunaku olwaleero tuva Busiro North constituency Busiro North eyo Honorable Nsubugapo Nsubugapo olunaku olwaleero alangiridde mu butongole mbutagenda kujja alese gwe bawa kadi ya NUP abenga yavuganya afafagane nayo tubadde ku ground ddala mbutuufu Honorable decision agikoze mu bulumi naye nga ate yebadde erina okuba entuufu okukolebwa. Sometimes ekituufu ekyokukola kisobola okuba kiruma naye nga kyekituufu. So Honorable tumwebaza olw'okubeera omuvumu ate nannyonnyola n'abantu lwaki atuuse ku decision eyo. Bane bakama bange nasazeewo nga sikakiddwa nga Honorable Paul Nsubuga omubaka akulembedde emyaka 5 bana Busiro North mwebale nnyo. Nasazeewo nga sikakiddwa 2026 2031 sigenda kwesimbawo ku bubaka bwa parliament. Sigenda kwesimbawo olw'ensonga zange zempadde zenjagala okuwa zenja okuwa ne mu mawulire. Njagala okugjawo olulyo rumors olugamba nti buli ayesimbawo bamuwadde ssente. Lwaki tekiri bwe kityo? Nze gwe mulaba waneeno nsigadde mu mabanja agatagambika naye kino mbadde nnyina okukisalawo si nti saagala bukulembeze naye olw'okuba nzikiririza kyenzikiriza bakama bange kimanyi bulungi abawagizi bange kino kibakubye wala naye mukkirize mugaane sigenda kwesimbawo leka abannannyini constituency abasinga okugitegerera ku kitebe baddukanye constituency. Kimanyi bulungi kuba president kimanyi bulungi abantu bange nze nabalaga NUP okubalaga NUP bwebeesazeewo enzize ebbali nzikirize enzize ebbali sigenda kwesimbawo banvume bye balina okunvuma babadde bajja batuliisa ssente kati njagala ekyomukisa omulungi bagendinyipo abaginzigyeko kadi baginzigyeko tewayi wajja kugambira nti Nsubugapo wakutte ssente kati kansigale nkole bye nnyina okukola nja kusigala n'abantu bange nja kusigala nkole bye tubadde tulina okukola muleme kuneekwasa bakama bange. Neebaza nnyo abantu bange mwenna neebaza nnyo betambudde nammwe neebaza nnyo abalonzi ba Busiro North neebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda kuba mwe mwandeeta neebaza nnyo media platforms mwenna neebaza nnyo eddiini yange ey'obukatuliki neebaza nnyo tiimu yange embeereddewo ey'abadaihads kimanyi bulungi mwenja kuba gye nanayizinga neebaza nnyo obukulembeze bwa Chairman Kunga neebaza abakulembeze bannange abatambudde nange kimanyi bulungi kaseera kannaku naye kimanyi bulungi buli kimu kijja kutambula. Ab'okwebaza bangi nnyo nesobola buteebaza abantu bange abambeereddewo mu nnaku abazenga bampa ssente. Era okumanya obulumi badde bungi abantu badde bakuŋŋaanye bonna bawulire press conference ye era abanna bonna abazze okwogera babadde bawoleka obutali bumativu bwabwe kwani yakwata kadi ye NUP mu Busiro North naye
ng'era n'enjogera eraga nti essaawa yonna Honorable yandijja independent. Tumulabyeko ng'ayungula ezziga. Honorable ayungudde ezziga olwa decision ndowooza ne trust abantu gye badde bamutaddemu nga bamugamba gwe waffe gwe jangu fe abali ku ground ekitebe tetusalirawo naye n'abeeranga musajja mukulu n'asalawo n'agamba ku mulundi guli wekiba ekibiina kyamuwa kaadi n'avuganya ku mulundi guno kiba tekyagimuwadde wadde wabaddewo ebizibu ebyenjawulo era nga byannyonnyodde ebimutamusoboseza kufuna kaadi n'avaamu n'agamba kalekere oyo gwe baba bawadde kaadi ku ground eyafuna kaadi ya Busiro North mwabo bembaddemu awo babadde balaga si mwana wa ku kitundu ate si mutuuze wa ku kitundu yakagendako bugenzi kwegamba nga balaga the ground is very shaky yenjogera yaabwe olaze omukululaze ekyokulabirako eri abakulembeze abajja abato nafa Busiro mukama wange abantu abasinga tebayimiridde nga bo balinga kitengejja bwafuna amusika ku mutwe akola ki so nkwebaza obutagenda obutagenda bwotyo n'obutalya ssente zikola ki kubanga abantu bali kuleva esobola okulya ssente bakola ki zabayagadde basebo ne bajja naye nkwebaza ssebo bali nnyo sebo bali ddala nze kansala muganda William olwakatonda n'ensi yange okuva mu mutima gwe mwebale kutuukiriza police 5 years era bakakasa nze nsukapo kumayita kyawa ne bwobeera olina ky'omukozi nze n'ekibiina bwe kiba kyagala kadi yo kyo kiginoni kubanga amazima gayiti sinze nkoze nnyo singa nsukapo tinze ngwanira kadi ng'etekigwanira so basebo ne banyabo ebyo byemunyumyamu mbuze kale bwananga ngajagende wasemanganda wasiya nze sijja agenda nze kansala ali ku ground gwe bawa kadi ne bakkiriza nti basooka kugiwanze nti ndi ku ground ne bagamba people power ne bamba kadi bwe bagaba kadi y'obwMP nenva nenzija eddoboozi ly'abantu abawansi nenjogerako nti banange kadi mwagigaba yes naye ntaga okutunulwamu abantu batabuse abafa abanuupu n'oŋŋamba gwe olina kusirika olwosigala ng'oyogera kadi yogera gikujjako kakati njala sema ne kano ndi muwagizi wa kibiina kya National Unity Platform ndi muwagizi wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye bwe kiba ng'okwogera omwogezi mu kibiina kyaffe nze gendowoza nti ge mazima agange ng'omuntu kinyigisaako kaadi nga mukulu Buwembo bwe yatugamba nsabye yange bagikime tukwate kuba byemu eri omuntu gwe tulwanyisiza emyaka n'emyaka agamba yeye tibahabulwa nabo bagamba batandika otugamba eba tibahabulwa nze olunaku MUP akakiiko akakulirwa Dr. Kanabi Moses lwekagaana okuliza petition ezaava mu Busiro ezaali zisukka mu petition 3 olunaku olwo natandika okulaba nti tuyinza okuba tuli ku birala nabo abakulu bali ku ki birala people power kitegeeza amaanyi g'abantu petition zezo 3 zokka zaali zimala okutegeeza ekitebe nti ekiri e Busiro North kirala ne Flaga Beera byaliko nabyo biki birala nze nange ndi ku ng'ombe egamba nti oba kaadi eyange bagikima sigirinaako mugaso kubanga byentambulirako birala oba olyawo nabo be balaba e Busiro North biki birala. For the record, I'm a medical doctor, ndi musawo omutendeko ow'ekikugu. Okubeera Flaga Beera ku levo y'omuluka kitegeeza kuba kwerekereza nnyo nganze omuntu. Sina kyengenda kufuna mu byabufuzi ku levo ya muluka nga sina MP ategeera abantu. Olunaku olw'omukaaga nalaba omukulu chief mobilizer wa NUP Abibu Buwembo eyalemererwa okusekiwalinga Flaga ku Lubaga South ng'ate awa amagezi mu Busiro North. Kyannaku nnyo
naye nze muweereza obubaka eno Busiro North erina barracks 3 kwekuli ey'Erunga kwekuli ey'Ekikubampanga ne Namayumba ekitala ku prison obululu obugenda okuva mu barracks omwo sisuubira nti Ssemaganda amanyire barracks ezo gye ziri bwe baba balowooza nti bwe bawadde fulaga bo balaba yagwanira nze musi bajje wano ekakiri amenye ebyalo 5 okuva wano nga tudda e Namayumba mu levo yabyo oyo gwe bayita omukulembeze nti olina okuba nga otegeera ekitundu obufo n'obuddo bwakyo mujja kunkakasa nnyo oba pulezidenti Kyagulanyi najja nankakasa nti Ssemaganda akola naye bamba omulimu wansi we then ngende mu maaso naye sigenda kukola mirembe Ssemaganda amulabeko yenna amugambe ebintu ajja byekolera anoonye be yakuba bakolagane Busiro North egenda kutuluma etya nze nakulembera constituency eno nga tunoonya akalulu ka 2,226 ngeyaza olwaleero njagala okugamba message eno siri mweteefuteefu kulembera constituency eno nga noonya akalulu nga nkulembeddwa omulema Ssemaganda Ronald sijja kukikola nze emirimu gyenkola ndi poota bw'aba Ssemaganda yajja mu Busiro yansindikira abantu banna bankwesitinga buli peegi mbunze njuza ebipande biraba kafala kagamba akayuza ebipande mumugambe bw'aba yajja e Busiro ng'anoonya maanyi ku nze ajje muwe kaali yesimbe ku bwa kansala wano ekakiri wano sirina kyempya ku Ssemaganda nze ndi poota nkeera namalere tupoota bameka nja kusigala nga ndi poota olaba nasobola okutema n'ensubuga nga tukyali baana bato paka omulaba nga mubaka wa palamenti Ssemaganda bw'abanga yagala maanyi ajje muwe kaali atajja ku bwa kansala entebe ya MP agireke mukasale mukamuweereze nze gatuuse okuloba Sabadika but ekibiina nakyo kirina kwe kisinziira okubanga kironza omuntu wadde wayinza okubaawo ebitatambula bulungi. Njagala kwebaza Honorable Paul Nsubuga olw'okuteekinga decision eyo kuba wagiteekinze amaziga gabeereddewo ddala abantu bakaabye abantu ne bayimuka ne bamulekera olukiiko ne bagamba kasitogambye nti togenda kwesimbawo tetukyalina nsonga lwaki tuli wano ekiraga nti nno bamubaddemu n'essuubi ddene. Jukira Honorable ono yo Honorable ndowooza yabawanguza ekikopo ky'amasaza timu y'amasaza eyo Honorable Paul Nsubuga yabawanguza amasaza era ye yali manager ekiseera ekyo era manager ow'ebyafaayo Busiro ng'ewangula ekikopo ky'amasaza. So bakulaga attachment gy'alina n'abantu ku kitundu bw'oba omanyi omupiira mu Afirika kyekimu gy'emju ku mizannyo egisika abantu. So balaba omuntu agutaddemu ssente agutaddemu obulamu agutaddemu obudde mbutuufu support abagirina kuba omupiira gusomboola abaana abakadde abato bavubuka bakyala gusomboola buli muntu. So abeera nga yaliwo tiimu neewangula amasaza ago omulundi ogwasooka kikulaga nti nno ground abakwali nnyo. So Honorable Paul Nsubuga mu katambi ngenda mukuteera waawo abenga akunnyonnyola ensonga ezimu ezimugjeemu na bumativu mu butali bumativu ki bwayisiddwamu naye sigala ngamba biri byonna wadde abikoze ebisobola okunyiiza abantu abamu baabalala ku kitebo bawwa batakoze decision entuufu ebadde erina okukolebwa ng'omuntu omukulembeze nti abakusigala mu kalulu okusinzira ku ground kwembadde kibadde kitegeeza wadde nuupu y'amaanyi kibadde kikutulamu akalulu ka nuupu abamuwagira n'abawagira owa fulaga kibadde kikola ki kibadde kiraga nti NRM ebeefunye paasi eyitawo bulambalamba. So yo okuvaamu kikyawa chance ku NUP okusigaza ekifo ekyo wabula ate eyafunye kaadi alina okukola nnyo okusinziira ku mboozi gye mpulidde ku kitundu alina okukola ennyo era yeebaze ne Honorable Paul Nsubuga olw'okubeera omusajja omuvumu n'avaamu kuba abakulemeramu akalulu abadde akakutulamu ebyaddala nno ku ground abaddeko batakoze decision era nsaba agisigaleko ebyobufuzi bizibu omuntu asobola okwogera wano nga yewalaba nnyeko
netukeera enkyanga abizeemu naye decision gyokoze honorable ntuufu ebadde machuwa ate oli mwana muto honorable myaka 33 kitegeeza parliament yajingira alina 28 oba oyingidde oli muto banagenda okuddamu ekisanja ekirala kyemmanyi ku ground ogenda sigala kojja kuba na myaka 38 era oba okyali muto kitegeeza future yo eri bright damu otereze ebyo biyinza okubanga byasoba alaze asose nanyonyolawo ku butego bwe bakukola nga bakayigira parliament ne bakusuula mu mabanja awo so honorable Ponsubuga tukwebaza olw'ensonga eyo akatambi kakano okusombooza bakwekona kwa parliament mbadde mu ensimbu nnyo eri ekibiina kyange ekyo nabagenja kigondako nga mpisa mu lukwakwayo era oba oliawo kino kano kaama kammwe ensiiba nkibagamba nti okubola abala kwemolodde mu parliament bakama bange babadde bakimanyi bulungi the National Unity Platform top leadership kutandikira ku leader of the opposition yasooka yali Honorable Mathias Mpuuga n'abaddeko abadde Honorable Ssenyonyi byonna babadde nga babimanyi nakana abadde takamanyi kuvanga ntandika okufuna emisango batandika okwagala okunsika sente nyingi nakitegeezaako Honorable Ssenyonyi nti bwe twolekedde betaaga sente nyingi era awo wenjagala okwebaliza Lukwaga Company Advocates mutukoze obulungi obutagambika Honorable Segona, Honorable Lukwago, Kanso Katumba, Kanso Nampeera mwe mwatoba emisango gyange okumala emyaka emeka gyonna nigiggwayo ne mugiwangula mwebale nnyo mwebalire ddala n'akasembera ddala nga neebaza Justice Nabisinde ye mulamuzi yali mu musango gwange ogwatolobera emyaka 3 ogwantwalako obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ze mu parliament ku miliyoni 42 oba oliawo n'omusobeze tufuna sifunangako miliyoni 5 ku pesilipu yange bukyanga nyingira omwaka ogwasooka housing finance enanjulira ebadde etwala kumpi miliyoni 3.5 ng'etwala butwazi ng'ebbanja lye nalya nga nyingira parliament nabagambye saayingira nga ndi munaku naye nayingira simanyi bya looni so bannabuziro north nkimanyi bino mwagala okubiwulya naye temubimanyi singa nzira ewaka n'ensirika mujja kunjajinga bubi sifunyeeko musaala gonna mu parliament naye kisinga obukulu kye neenyumirizaamu sigenzeeko outside my parliamentary emoluments oba wa Mzee Museveni oba wa Mama Anita oba wa Muhozi oba waani yonna oba wasale kujeyadde kiki yensubugapo naye bangi ate babaddiza ne fulaga naye ng'ate basiiba eri bakama bange ntegerekese so kati ndi mukakamu nnyo olaba ne betukola nabo mu opposition omuli leader of the opposition mu myaka 5 tewali n'omu yali ampaddeyo ka trip naye nga bamanyi bye mbadde mpitamu tewali n'omu yali ampaddeyo kaki n'essaawa yakati nyinza okubagamba abaana bange bayinza okuba bali waka bagamba daddy twagala school fees era awo wempitira Honorable Ssenyonyi okyali leader of opposition wa endosinze okunfulumya nange mpayo ka trip mukama wange ssebo abaana bange badde ku ssomero naye emyaka emeka naye nga bakimanyi ndi mubaka munnaabwe ate nga balina obusobozi ababaka ndooza batambudde emyaka emirundi ndooza nga 8-9 naye nzaawo naganda ofukamira mu parliament naganda sinakufukamira kibakakatako okusobola okulaba nga bafaayo tukola tutya kuba emirimu gyonna tugikoze bwe bulago tuba tuyita mu parliament naye byonna nga mbyogera sigambye nti ntambudde emirundi gyange 5 mu myaka 5 bannabusiro north sigendangako America sigendangako Sweden kuyinza okuza mbadde negerabya era emirundi egyo 5 gibadde gya sports mbadde ntambulira ku merit buli mwaka bwe guggwako ngende e Kenya ngende e Mombasa ngende e Kigali kuba ndi musambi wa mupiira gy'emirundi gyokka 5 gye ntambudde naye nga abasinga babadde beejalabiza mu parliament bali ku nsimbi ya wa musolo ate ffe abasinga okuba abeesigwa eri ekibiina be bagaana n'okugenda mu ofiisi ya speaker mbu togenda tosaba yadde nga trip ne mu ofiisi ya speaker sigenda nga yadde okusaba trip n'etya naye ng'ate bo gye basiiba so kati kino lwaki nkibategeeza ne baana bakwata obutambi buneeno bangi batumisijajinga ne batuliisa ne betutalidde tetulina kyetulidde mu parliament bakama bange ate tetulina kyetulidde mu bantu baffe lukwe kakasa bulungi wano bwe njogera Busiro North abantu bange bantegeera kuba mbaddewo ku lwabwe bingi ebigenda mu maaso awo naye ate ekisinze okunnuma nti abamu ku bannaffe beba endoosinze abasinga okubeera royo okufuluma abasinga okubeera royo ekyo nkikakasa
nze nsinze mubaka wa NUP abadde asinga okuba loyo eri Kyagulanyi eri ekibiina kyange n'eri abalonzi bange. Omulambo wa Parliament kyensinzo nga mbuvaako ekisinza okunsanyusa mutegedde nnyo njigiddemu bingi ate olw'okuba nayingira Parliament ne mmanya nti nange neerandiza n'abalonzi bange bannandiza kanzireyo nsoma amateeka mbadde nfuba nnyo okulaba nga njiga era sinze kapere mu Parliament. Ne gye nsomera yonna bakimanyi bulungi siri kapere era NUP bw'eba egamba efulumya omuvubuka asobola okuba aggressive nga nze ebeera efiiriddwa nnyo. Naye Parliament njagala okugyebaza, njagala okwebaza buli ankoledde ekirungi mu Parliament. Sisobola kuteebaza kooki wange Kooki Tom Lwanga yabadde asinga okumpa trip ezo ng'akondako nsibugako yasooka ku lisiti etambula egenda ebweru. Lwaki njuliza nnyo trip ezo? Bwe bakuba weeks 2 mu Parliament oyinza okuvaawo n'obukadde 4 bw'oba n'ekizibu mu constituency tosobola kutakisasula. Naye abasajja bayina engeri gye bazannyamu oba oliawo ebintu byabwe awo batufulumye. Siri mu kulamentinga naye ndi mu kulaga abantu bange n'ensi ebisinga nja kubibategeeza bingi nja kubibategeeza. Bangi be nayise wano eno nina mukwano gwange Zanero wano interview sinayiye nja kubumweyiye ate sikonjera. Omulambo wa Parliament bubadde bukalubo nnyo nagiyingira naye ndi musanyufu nnyo nfulumya emikono gyange myerufu. Nfulumya emikono gyange miki si sipiika saali tasobola gamba nti nsubuga namusanga mu kolido waliwo kasitole mwakalabako ne bateeka ku Twitter Subuga bwona abadde agenda mu Parliament ne Honorable Ssenyonyi n'akateeka ku Twitter ye nga kituufu sinze tewaliwo kiralite naye that is not me. Manyi wathe yange manyi ne wathe y'abaki y'abannabusiro. So obulambo bwa Parliament bubadde bukalubo nnyo naye nkakasa bulungi emyaka gikyali ku sayidi yange bakama bange. Ntegeerekese nze nyina emyaka 33 ngenda mu 34 yonna ngimaze wano eno byenkoledde Busiro mbadde team manager w'essaza myaka 7 nze mubaka wa Parliament asoose okuwangulya Busiro yange ekikopo. Nze nsinze okutambula ku ground byentaddewo mbitambudde. Ground ya Nsubugapo yali standing at 58% if not 60 ku bakandidates bonna. Oba oliawo yali badde Anziri yali badde Ssennono naye baatuwa candidate mu bakoze assessment ku ground gwe sirabanga nako nga Munnabusiro nga ne bwemba musiru bwe ng'asembayo ku nsi kuno sobola kuyimira mabega okumuwagira Ssemaganda Ronald bakama bange. Bannabusiro tuli mu nnyiike bannamawulire kanukamu actually size na Bannabusiro nayize bannamawulire kuba nkimanyi bulungi mujja kikola ki baatukolako buli yake mu vetting nze yasinga ndoza n'okutta ebibuuzo kuba nkimanyi bulungi nze sigwako ku kibuuzo bukyanga nsoma. Abasajja abagezi babano by right hand man Ssennono twali mu vetting twali kumpi 8 naye bwalondawo the most incompetent atasinze obutasaanira bwe basindika e Busiro North. Bigambo mubyogera ate sigenda kuvaawo ngenda kusigala nyinya ground kuba nzaalibwa Busiro nziikibwa Busiro maama tatta jajja bonna bali Busiro. Zigenda kuddokola ki? Baatukola bubi NUP. Simanyi bino Mr. President abimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abantu abeetolodde awo bantu bakyamu nnyo mwatukola bubi nnyo naye ekiswaza omugagga oba kusesema ntula bakama bange. Awo nga mmaliriza nagendako ewa bakama bange temulowooza nti nzize wammwe ensolo yange eri so sad and real. Nagenda ewa Honorable Ssenyonyi ne mukubira nga kadi bamaze gigaba nenkubira Lubongoya nenkubira Sebuufu nenkubira Robans nenkubira Dr. Kanabi nenkubira Aisha Kabanda nenkubira Muwanga Kivumbi nambuntiki teyanziramu gamba saagala kadi ya Busiro North ne munoonye omuntu omulala agikwate kubanga wano mukoze ensobi tewali n'omu yampalipulayi bakama bange. Natwala initiative bonna nga bwe mbasomye kye nasembayo nanoonya ku president wange WhatsApp anti babadde bamutukweka ne munoonyako obaka bange ne mugamba oba ali bulaba emyaka 10 ndibulekako nesaba kati audio zikyaliko era president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu audio zange za dakika 10 ku kyakolebwa e Busiro North nkimanyi bulungi bwe ziri ku ssimu yo era ojja kuziraba kubanga baatugamba bwe tusisinkanika era ffe tuli bwana buto tusisinkanika mukama wange ssemu naye nkakasa bulungi tuli balumu nja kusisinkana nja kugamba ebigambo bineeno njawulamu bujobuzi naye mukkirize mugande tuli mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu
omuntu gwe basinga okutuwa Ssemaganda Ronald zino ensonga zempa lwaki Ssemaganda Ronald ye mulabe wa constituency ekisookera ddala Ssemaganda Ronald yasooka kutulyamu Lubaga n'atunda obwa sipiika ekyo temukimanyi ekyo mukimanyi bulungi Ssemaganda Ronald tazaalibwa wano wa myezi 2 wano atukulembera atya ku bintu bye tukoledde wano eno kale singa sinze yalibadde Ssennono singa sinze yalibadde omuntu omuki omulala Ssemaganda Ronald atukoze obekirala nze tuyina mu kyetuyita chapter 14 kyebayita leadership code of conduct Ssemaganda Ronald yakwata omutitimbe gw'ensimbi n'aguwa Nyanzi ne gurupu n'agula flag ekitegeeza kikontana leadership code of conduct obukulembeze bw'oguze tebusobola kuwangaala bakama bange Ssemaganda wagula fulaga olinga eyagula omugaati n'oguteeka mu nsawo kati guli mu kukuvundira ezenvunyu ojja fundikira ozigyemu ng'osudde gye zirina okugenda mukama wange yakwata sente n'akola ki n'atransactinga Ssemaganda Ronald oyo talina yadde opinion leader talina yadde fulaga bearer talina yadde obukiiko bwa kkunga registrar naffe ffennyini abaali badde bagamba tikatudde emabega we tatulina agenda kukulembera ki ye muntu gwe baatuwe bino mbyogera kuba nina obulumi nze MP opposition asoose wano ate mbakoledde bulungi ate ndi mwana nzaalwa ya wano Ssemaganda singa bali bamwagala nnyo yaligumiikiriza akafazaali n'amala emyaka emeka 5 n'alyoka akola ki n'alyoka ajja ye muntu ajja n'owulya nga njogerako n'agamba nti ye akagula ambulensi eyakakadde akamu ekitundu n'akola ne ku ssaza n'azimba ekisaawe amanyi byenkoledde Busiro n'Obuganda oyo omusajja amanyi byenkola nze ambulensi nagigula ya bukadde 140 nesaawa kati ekyali munene eri wa Dr. Jingo eyinza okuba teri mikono gyange n'eri mu bannabusiro nagigula ku musente za motoka so Ssemaganda alina character Ssemaganda mbategeeza oyo kamuvenako sijja kumwa relevance nsaba buli ampagira mu Busiro North bw'okwatanga akalulu kange n'okawa Ssemaganda Ronald mba nkukyayidde mu mutima ojja kuba onkoze bubi nnyo 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 tugenda kujjawo ejjoogo eri abasajja abeetolodde president ng'ate bamulowooza bakola bituufu EMC mwatukola bubi nnyo mwatukola bubi nnyo mwatukola bubi nnyo nyinza kujja mu madamu Kyemutaki akaye bamulimba tamanyi nnyo Luganda buno obwana obumuli okumpi obwogera Oluganda Buganda wange buli obwana bubi nnyo balina okuba bwamulimba bwamuwabya EMC mwatukola bubi nnyo eno mwasindika amagi amavundu e Busiro North akasemberayo ddala akasemberayo ddala my next step sijja kubalwisaayo bakama bange nkoze kintwalidde weeks meka era bino byenjogera temulowooza nti nvuddewo nenga ngende njogereko gye muli weeks ez'esatu kintwalidde nkoze world consultation njogedde ne political mentors njogeddeko ne bacontestants bano bennyini tudda ku tebeemu njogeddeko ne badiehards bange njogeddeko ne bazadde bange njogeddeko ne mukyala wange njogeddeko n'abantu ab'enkizo njogeddeko ne bafero MPs mu parliamenti njogeddeko n'ababadde banteeka mu ssente njogeddeko n'abantu abazanya ebyobufuzi waneeno nga bakalungi bano mwebali basajja mwebali njogeddeko n'abalonzi n'olunaku lwajjo kyemmanyi twasuzina mu meeting twagivudde mu ssaawa 8 nga consultinga widely ku kiki kye tulina okukola ki kubanga kkiriza obagaana singa nsalawo ng'omuwe nti kiyinza obutakola ki mukkirize mugaane kino sobola kukibuusa maaso n'okujja wano okukola final decision ndi katale ebibiina nga 6 bintuukiridde ng'ekisooka kye kya NRM bakumaze crossing odeno PFF gyo tukwatire fulaga DF sente zitebolingiddwa naye mbagamba nyina abankulembera nenkola wide consultations ofa zonna nenstaninga down tewali kikumi kyonna kyenaafunye era abadde bagamba nti buli anajja independent bamutadde mu ssente ezo street talks tuziwulira tukirize tugaane ebibiina bintuukiridde ngeze okutuuka wano nga wayise weeks 3 nga nyina okwogera njagala okubasuubiza sindaba kwogera abo mbasuniddeko busunizi naye nyina sad story gyenja okubabuulira mujja kwewuunya kubanga nze bwe nabagamba abantu singa nali mukyala nali badde nfunga mbufungo bumu olubumaliriza nga tumbaze okubutaminatinga nennoba nengenda nguki saali yendedde muzo bane bakama bange nasazeewo nga sikakiddwa nga Honorable Paul Nsubuga
omubaka akulembedde emyaka 5 Banabusiro North mwebale nnyo nasazeewo nga sikakiddwa 2026 2031 sigenda kwesimbawo kubaka wa parliament sigenda kwesimbawo olw'ensonga zange zempadde zenjagala okuwa zenja okuwa ne mu mawulire njagala okujjawo oluli rumors olugamba nti buli ayesimbawo bamuwadde ssente lwaki tekiri bwe kityo nze gwe mulaba wadde eno nsigadde mu mabanja agatagambika naye kino mbadde nyina okukisalawo sinti saagala bukulembeze naye olw'okuba nzikiririza kyenzikiriza bakama bange kimanyi bulungi abawagizi bange kino kibakubye wala naye mukkirize mugane sigenda kwesimbawo leka abannanyini constituency abasinga okugitegerera ku kitebe baddukanye constituency kimanyi bulungi kuba pulezidenti kimanyi bulungi abantu bange nze nabalaga NUP okubalaga NUP bwebeesazeewo enzize ebbali nzikirize enzize ebbali sigenda kwesimbawo banvume bye balina okunvuma babadde bajja batuliisa ssente kati njagala ekyomukisa omulungi bagendinyipo abaginzigyeko kadi baginzigyeko tewayi wajja kugambira tinsubugapo wakutte ssente kati kansigale nkole bye nnyina okukola nja kusigala n'abantu bange nja kusigala nkole bye tubadde tulina okukola muleme kuneekwasa bakama bange neebaza nnyo abantu bange mwenna neebaza nnyo betambudde nammwe neebaza nnyo abalonzi ba Busiro North neebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda kuba mwe mwandeeta neebaza nnyo media platforms mwenna neebaza nnyo eddiini yange ey'obukatuliki neebaza nnyo tiimu yange embeereddewo y'abadaihads nkimanyi bulungi mwenja kuba generalizinga neebaza nnyo obukulembeze bwa Chairman Kunga neebaza abakulembeze bannange abatambudde nange nkimanyi bulungi kaseera kannaku naye nkimanyi bulungi buli kimu kijja kutambula ab'okwebaza bangi nnyo nesobola buteebaza abantu bange abambereddewo mu nnaku abazzenga bampa ssente nkimanyi bulungi waliwo ne yaŋŋamba lwonakola press conference okukomawo mukalo oba obutakomawo tujja kuba tukulindidde ku geeti tukukwate kuba tukubanja nkakasa bulungi nnyo kyakale ku geeti awo waliwo abanninzi abammanja naye olw'okuba ndi mu constituency yange teri ajja kunkwatako n'olw'ebigambo ebyo ebisigadde tujja kubyogera mu kaseera akatuufu katusooke tukakkane naye nga sigenda kwesimbawo mukama katonda abanjagalire mu kweyongerayo Bobi Wine bannaye Bobi Wine omukulu Honorable Nabbanja ayina we yali saidi zeeyo Kakumiro Hoima Kiboga ng'agamba abantu temugenda murare za Bobi Wine nga ziwano kati buli muntu akuza statement eyo tebitera kuba birungi tebitera kuba bulungi so Bobi Wine president yatuuseeko mu bitundu Nabbanja gye yagamba abantu tebajja n'abuuza Nabbanja yabagambe mbu musigale wagambo temujja nga Bobi Wine naze mugambe Nabbanja mugambe alo Nabbanja Nabbanja alo nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo Nabbanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikawo tuwama abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo ne tuyijja abaana b'e Bunyoro. Thank you very much. Looking forward to awo ng'asimbula ku kitebe olunaku olwajjo we yatuuseeyo kino kye kyabaddewo. This is not it. Singamati n'abakyama. Chekera. Nekasajja neyegana nengana yagabba. So this is not Singamati sibagala. No, Nabbanja is my sister. Naye Dirambogo. Nekamba buliri. Olunaku lwajjo. Over sister, this is for everybody.
This is for all of us. By the way, Nabanja yabagame mumusigale wagambo temujanga Bobi Wine aze. Mumugame Nabanja. Mugambe alo. Kakati malirizanga mbasaba mikwano jange. Bwe mumala okulonda temuvaawo. Temumala okulonda temuvaawo mubere mwezo town kubanga mu Uganda yona bagenda kubera mwezo town. This is it. We have to change our country now. If we fail, abana bafetu babutu bafudde ba slaves. Mikwano jange mwebale nnyo kumpuliriza mupushinge message eno. Wena afuna omukisa njagala kubasaba mwenna mukozese simu zammwe. Mukozese zi TikTok. Kubaka tulina okuvuga ate tugende Kagadi. Nabo tubibagambe. Naye mbasaba mubeere ba agent buli omu ku mwe abeere Bobi Wine. Everybody can be a Bobi Wine. Tukikole mikwano jange. Awo nga Bobi Wine ali mu bunyolo. Olunaku olwajjo nga ayisa mu Nabbanja eggaali mpola mpola. Kyekituufu abantu bazze mu bungi nnyo era nga wolaba ebifaananyi ebyo ebibiri bantu bazze mu bungi. Wabula olunaku olwaleero oluvannyuma lwa gaali okuyita mu Nabbanja olunaku lwajjo olunaku olwaleero abadde agendedde ddala mu constituency y'e Nabbanja si ye Kakumiro kati eri abadde mu bunyolo wonna kati Nabbanja ye akakodyo kakoze mujjukira olunaku olumu yali Anita Amongo Anita oli omuto omukyalo oyo Anite Evelyn Anite yagamba I'm the gateway to Koboko. Msajja n'agamba okay we have the maje and I'm the gateway to Koboko. Msajja yajja n'ayabuluzaamu gate era n'agamba akalumuka wa Yume era Yume yawangula. Kati babadde ne Tororo eyo mu East waliyo yagamba kweni aremo bayito dongo bayani yagamba nti Bobi Wine talina bawagizi Tororo n'abayisaamu eggaali kati olunaku lwajjo Nabbanja eggaali we mutuulamu n'agiwulira n'amanya leero e Kakumiro wano bagenda muttira miguwa n'agamba kati omuntu asalaga wakayima n'agamba Bobi Wine nkumanye Nabbanja oba ozanye kakodyo ki bwatyo nafuna helikopita ya polisi kumbi barracks namba n'agiteeka mu kisaawe bategedde nti abantu bagenda kujja mu kisaawe Kakumiro bajjule kati ne bateekawo helikopita ne bagiteekako netandika okuwujja ekiwujjo wakiri wojja bakusaleko omutwe Nabbanja yagambye wakiri anajja mu kisaawe omutwe we togenda kusigaza mutwe yabagambye temujja kati polisi yo negamba tugenda kugezesa mu nnyonyi ya polisi tulaba oba ebiwujjo byewujja bulungi. Ekituufu kiri nti ennyonyi ya polisi ebuuka bulungi naye oba babadde bagenze kukola ki e Kakumiro Bobi Wine tabadde mubi jjukira ebiwujjo by'helikopita nabyo birina ekkomo tebisobola kuwujja kisaawe kiramba kati wano akatambi kaka atugoberera kwata wa media eyo helikopita ya polisi eyo chopa ya polisi eteekeddwa mu kisaawe wano President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi walina okubeera tekinnategeerekeka oba ddala chopa eno bagenda kukwata Kyagulanyi bamuteeke mu chopa eno bamubuuse okumuzaayo awaka. Ndaba emmotoka za poliisi zeeyongera okwala, ndaba emmotoka ya poliisi eyingira mu bantu kifuba n'abapoliisi, ndaba embeera wano lulinga olugenda okuba olutalo. Atugoberera Kakumiro ayinza ogendako mu byafaayo akatono. Kakumiro ayinza ogendako kati awo poliisi simanyi yabadde teyagala lukuŋŋaana kubaayo oba ye Kyagulanyi kyakoze ngadda wali ku bbali bali byekisaawe wakubye lwale nga poliisi etadde ennyonyi yaayo mu kisaawe wakati
emmotoka njagala njogera nabo nga bandaba mu maaso sirwana naawe sirwana naawe sirwana naawe abantu nga bayimba polisi ebatunuulidde Bobiana ngodo kakola polisi we musalako ngasoka naye agikubamu campaign bwe yali luwaje yagamba abantu nti buwa abapoliisi obunamba namwe abalenzi mukwane bamama abapoliisi ogodde omusango kukwana ofiisa ali mu uniform Prime Minister Museveni Nabanja nabagamba mutemuvaayo kwerukaminga akyuka naye takitiki ya Nabanja esusse Nabanja mukambwe tuliwe bamugamba kwatakanya munamawulire oyo mwesigwa yagamba bamusibe oli mukyala abaalina byamugamba n'agamba gwe ssaawa yonna nkukwata kati alese helikopita mu kisaawe n'oba poliisi jasikeze buzi naye nga si yagitaddewo kuba ye si muvuzi w'helikopita oba abadde agenda ku special duties nga yasuze mu kyalo ekakumiro mu kisaawe kati naawo webiri olwaleero ekakumiro ye Nabanja yagambye Kyagulanyi nkulabye buli woolaze oyisaamu abantu baawe eggaali wali kubasaalirwa wano n'omuyisaamu n'ogenda kubaagala n'omuyisaamu kati luno lwange naye nze olwange sigenda lukkiriza wakiri helikopita ya poliisi ejje yetraining'emukko owujja otya ebiwawaatiro nga togenda kubuuka ye training poliisi gyekoze eki gyebaddeko obuusa otya ebiwawaatiro by'helikopita n'etava mu kifo ng'eri mu kisaawe wakati webukira naye ne Bobby n'agamba okay ize kandukube wano ku mabbali kuba ekibujjo ky'helikopita tekisobola kubeera nga kimalayo after n'agenda mu tawuni kati nayo agikubye mu tawuni wakati ogenda amalwaliro Dubai ne London ojja kusangayo abadokita bakalinga bannayuganda ogenda mu university Chicago, Texas, California ojja kusangayo balekitara baprofesa bakalinga bannayuganda naye tebasobola kubeera wano kubanga Uganda bagiwamba kati ya famire emu bannange njagala mutuwa omukisa tukomye dictatorship njagala mutuwa omukisa Uganda tegenda kubeeramu kubeera na president omu for 40 years njagala mutuwa omukisa Uganda tegenda kubeeramu ng'efugibwa famire emu nga tata ye president omwana ame komanda omukazi ye minister education ate sali ya controlling the budget ebyo byonna bigenda kuggwawo abantu ba Bunyoro bannange njagala mufune share ku oiro wammwe soboka eyo kati awo webityo ebyabadde e Bunyoro naye Katonda ono talya nguzi ne NRM yakubye olukuŋŋaana lwa Jumani enkuba yakubye luno naye ssebo nabo balinallo nabo balemeddewo bagambye tuze tulaba Bobi Wine enkuba ne bwetonnya naye tavaawo nabo bagezezzaako ne bagamba katubeewo nabo balemeddewo nkuba ne bagamba kati wano tujja kuswala Solomon Kampala bukyalo banga lwa Mindi anaye yavuddeyo Solomon ka pressure ka family abaka pressure ka politics kamutuukako mabega kawo yali yasiba enviiri nga afaanana Zanero ndoza ne bamugamba nebyo ebintu byabayaaye birekere bali bazanera abayaaye goli mwana wa mukulembeze tosobola kuba na maviiri ago
Aka naye ndi mwana muto, I'm still enjoying. Ni muto banaye, Solomon ni muto. Solomon aweze emyaka 2. Abiri alaika agaweza. Ali 20, alaika tayiza alinga 22 ndowooza 21 awo. So, yavuddeyo naye na addressinga keggwanga. Naye nga kino kyavudde waliwo Commander Air Forces yavaayo nalaga ekifaananyi ky'embwa muli wano mubonaabona naye oli ali eri n'abakyala anyumirwa mu America biki mwe babakwatiya gas. I think that is what pushed him okubeera nga ajja n'ayogerako eri eggwanga. Yes, he spoke sense. Betrayed by my leader ke katabo ke yasinzo besingako kyabadde kirungi, but I don't know. I think he can stop there. Pressure obutamu dragging nnyo mu bintu bino nga muto. You feel for him. Yes, he's above 18 but he's young. Pressure ate nerabika eva mu propagandists. Bebabeera awo namba Solomon yali eri. Solomon soma bitabo byo. Kale once in a while osobola oyisaamuko nga kewayisizaamu because it had a message n'abaana abato mu myaka gyo. But I don't want it to be out of pressure because he's still young. Still young. Tusobola okumuleka. Naye yasazeeko enviiri. Yasazeeko enviiri Solomon yagambye waayi bajja kunjogerera amaviiri. Kangalekere bazannero munaye ffe twasalawo. Asalawo kyekyo. You either work with us or you don't work with us. But the hair is just there. It will be there. Anyway, ndoza sigenda sukka wolo nako olwaleero. Mukunja atasera simbadde kuba ka video ke nafunye kankanoonye nakafuna jakateekawo. Ne ka video ke nafuna nja kubanka bateerawo. Mukunja atasera sikukwata nfiirwa abaana bange babiri. Bwe sikukwata nzira ku mange nakatwa Sabirina ne mwebakako. Mukunja bwe sikukwata sisibangako muntu. Ndo awunirodingira video. Oyo nze ngeno musiba. Bwe sikukwata nfa. Kwate embizi y'ebitanga. Ati byakabampane obata tebakuwana. Mukunja bwe sikukwata. Mukunja bwe sikukwata mama wona alaja n'obadde osusse. Yavuddeyo. Byonna byendayidde obirabye. N'akola oluyimba sitaani wuuyo. N'ayamba esaati ye NRM. Securing your future. Ye nkadde. Ne bagamba Mukunja alabika agenze mu NRM. Ne bagamba nedda alayika akola luyimba. Wazibidde nga akoze oluyimba. Naye oluyimba yataddemu bifaananyi ebyenjawulo bwe yateereddemu ne liri puzzle. Sitaani wuuyo. Okuteekamu liri puzzle. N'abeera nga ayambadde ne shati ya President Museveni. T-shirt. Oba yabadde ategeeza ne sitaani. Naye kubano bo yawandiise ko liri puzzle waliwo ekifaananyi nti sitaani wuuyo. Kati liri puzzle yagamba wakusiba omuntu. Okitegeera? Yagamba essaawa yonna omuntu wakusibwa era ne yeewera okubeera nga asiba Mukunja atasera. Era nze nakalabye akantu ako naye nga Mukunja ali mu luyimba. Mukunja ali mu luyimba. Ne kankubire kana akaliri puzzle gompe ndowoozaayo. Musule bulungi. Bwe sikukwata nfa. Naolo zaliri puzzle tagenda kufa. Kukwata nfiirwa abaana bange babiri. Bwe sikukwata nzira ku mange nakatwa Sabirina ne mwebakako. Mukunja bwe sikukwata sisibangako muntu. Ndo awunirodingira video. Oyo nze ngeno musiba. Bwe sikukwata nfa. Kwate embizi y'ebitanga. Ati byakabampane obata tebakuwana. Mukunja bwe sikukwata mama wona alaja n'obadde osusse. Byonna byendayidde obirabye. Ng'alayidde binene. Musule bulungi. Bwe byalayidde nga binene. Kwata nfa. Olowooza liri puzzle tayolekedde okufa. Abaana agenda kukwata Mukunja. Waliwo omusango awo. Sitaani wuuyo. Yayambadde essaati eriko ekigambo sitaani wuuyo nga kuliko ekifaananyi kye. Kati simanyi agenda mulopa musango ki.
inzi nkiwandiiseeko sigambye nti yegwe ekigambo kiri waggulu sitaani wuuyo n'ekifaananyi awo mbakuyise sitaani anyway mujja kuba mutubuulira naye ng'akayimba kwe kali ku YouTube channel ya Mukunja kati ye Novic Music Mukunja ye Novic Music the transition from Mukunja atasera to Novic Music nga distance nene nnyo wafukiddewo mu America mbozi musama yakave Bungereza Mukunja madde nerabidde tata sonyiwa mbozi omuntu yakave Bungereza aba musama Mukunja musama kati ye Novic Music agenda oteka muto title Novic Music tuwulire ku ndongo track uyo sitani uyo netugamba iyi ate tubale tulowooza Novic Music agenda kugira marap but anyway Mukunja ali controversial and creative. That is what happens when the mind is so creative and controversial. I know libalo yakola lumba Kyagulanyi balumbe natekamu abapolisi ba Uganda. Tukamba Mukunja binatogenda kukwasa. Na kunyonyola naye wabikoze yamanyi wabisimatuka. Kati yakoze stani wuyo ni bamuteramu mu comment zensinga okusoma bagamba a few moments later we are waiting for a few moments later. Kati lipazo yagamba agenda mukwata. Tunalaba naye nga kasitola banga lipazo akutte omanya there is someone behind. Abamukozesa nti mukwate kati awe misango nga basoma jali lipazo nga naye abonereza mulala. Nga wolaba ku bigundi byaba Edimutwe n'Empuuga bagamba bano babbe essimu biki mu kuziika e Masaka naye mbonereza gye babonereza yakulya mu nsirukwe netugamba yiyi ababba sente z'eggwanga ababba amabaati ababbaki bo bajja tebawonyera kati owakasimu ne jampa atuuka atya okubeera nga yawonyera tugamba munnaye bonerezo bagamba omubbi w'enkoko bamwokyo wokawumbi bamwegayirira bamuwewe goba akawumbi oli minister by'obumbi 8 bakolerayo ne tebakolera pick up bakolera mu drone bakutane bakolerayo ne party ya Thanksgiving na yebbe enkoko nusukanana mu kyaleyo seggwanga bakwocha so ebibonezo bya Uganda we byatuuka the lighter the punishment the heavier the lighter the crime the heavier the punishment the heavier the crime the lighter the punishment byakyuka but anyway sigenda suka wano nako olwaliro zanero nyongero bajiga twatusibwako nana habo mouthwash gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo gakuluma ganyenyera ng'onywedde ebyokya ova ekiso ekibi mu kamwa gajja omusaayi ng'osenya mukweyongerayo Bobi Wine bannaye Bobi Wine omukulu Honorable Nabbanja ayina we yali saidi zeeyo Kakumiro Hoyima Kiboga ng'agamba abantu temugenda murare za Bobi Wine nga ziwano kati buli muntu akoze statement eyo tebitera kuba birungi tebitera kuba bulungi so Bobi Wine president yatuuseeko mu bitundu Nabbanja gye yagamba abantu tebajja n'abuuza Nabbanja yabagambe mbu musigale wagambo temujjanga Bobi Wine aze Nabbanja mugambe halo Nabbanja Nabbanja alo nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo Nabbanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikaawo tuwama abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo ne tuyijja abaana b'e Bunyoro. Thank you very much. Looking forward to awo ng'asimbula ku kitebe olunaku olwajjo we yatuuseeyo kino kye kyabaddewo. This is not it. Sigamba nti nabakyawa. Chekera nekasajja neyegana nengala yagabba. So this is not Sigamba nti sibagala. No, Nabbanja is my sister. Naye Dirambogo
olunaku lwajjo this is for everybody. This is for all of us. By the way, Nabanja yabagame mumusigale wagambo temujanga Bobi Wine aze. Mumugame Nabanja. Mugambe alo. Kakati malirizanga mbasaba mikwano jange. Bwe mumala okulonda temuvaawo. Temumala okulonda temuvaawo mubere mwezo town kubanga mu Uganda yena bagenda kubera mwezo town. This is it. We have to change our country now. If we fail, abana bafitu babutu bafude ba slaves. Mikwano jange mwebale nyo kumpuliriza mupushinge message eno. Wena afuna omukisa njagala kubasaba mwenna mukozese simu zammwe. Mukozese zi TikTok. Kubaka tulina okuvuga ate tugende kagadi. Nabo tubibagambe. Naye mbasaba mubere ba agent buli omu kumu abere Bobi Wine. Everybody can be a Bobi Wine. Tuchikole mikwano jange. Awo nga Bobi Wine ali mu bunyolo. Olunaku olwajjo nga ayisa mu Nabbanja eggaali mpola mpola. Kyekituufu abantu bazze mu bungi nnyo era nga wolaba ebifaananyi ebyo bibiri bantu bazze mu bungi. Wabula olunaku olwaleero oluvannyuma lwa gaali okuyita mu Nabbanja olunaku lwajjo olunaku olwaleero abadde agendedde ddala mu constituency y'e Nabbanja si ye Kakumiro kati eri abadde mu bunyolo wonna kati Nabbanja ye akakodyo kakoze mujjukira olunaku olumu yali Anita Amongo Anita oli omuto omukyalo oyo Anite Evelyn Anite yagamba I'm the gateway to Koboko. Musajja n'agamba okay we have the maje and I'm the gateway to Koboko. Musajja yajja n'ayabuluzaamu gate era n'agamba akalumuka wa Yume era Yume yawangula. Kati babadde ne Tororo eyo mu East waliyo yagamba kweni aremo baye Todongo bayani yagamba nti Bobi Wine talina bawagezi Tororo n'abayisaamu eggaali. Kati olunaku lwajjo Nabbanja eggaali we mutuulamu n'agiwulira n'amanya leero e Kakumiro wano bagenda muttira miguwa. N'agamba kati omuntu asalaga wakayima. N'agamba Bobi Wine nkumanyi. Nabbanja oba ozannye kakodyo ki bw'atyo n'afuna helikopita ya polisi kumbi barracks namba n'agiteeka mu kisaawe. Bategedde nti abantu bagenda kujja mu kisaawe Kakumiro bajjule. Kati ne bateekawo helikopita ne bagiteekako n'etandika okuwujja ekiwujjo. Waakiri wojja bakusaleko omutwe. Nabbanja yagambye waakiri anajja mu kisaawe omuntu we togenda kusigaza mutwe yabagambye temujja. Kati polisi yo negamba tugenda kugezesa mu nnyonyi ya polisi tulaba oba ebiwujjo byewujja bulungi. Ekituufu kiri nti ennyonyi ya polisi ebuuka bulungi naye oba babadde bagenze kukola ki e Kakumiro. Bobi Wine tabadde mubi. Jjukira ebiwujjo by'helikopita nabyo birina ekkomo tebisobola kuwujja kisaawe kiramba. Kati wano akatambi kaka atugoberera kwata wasi media eyo helikopita ya polisi eyo chopa ya polisi eteekeddwa mu kisaawe wano. President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi walina okubeera tekinnategeerekeka oba ddala chopa eno bagenda kukwata Kyagulanyi bamuteeke mu chopa eno bamubuuse okumuzaayo waka. Ndaba emmotoka za poliisi zeeyongera okwala. Ndaba emmotoka ya poliisi eyingira mu bantu kifuba n'abapoliisi. Ndaba embeera wano lulinga olugenda okuba olutalo. Atugoberera Kakumiro ayinza ogendako mu byafaayo akatono. Kakumiro ayinza ogendako kati awo poliisi simanyi yabadde teyagala lukuŋŋaana kubaayo oba ye Kyagulanyi kyakoze ngadda wali ku bbali bali y'ekisaawe wakubye raale nga poliisi etadde ennyonyi yaayo mu kisaawe wakati.
emotoka njagala njogera nabo nga bandaba mu maaso abaana sirwana naawe sirwana naawe sirwana naawe abantu nga bayimba polisi ebatunuulidde Bobiana ngodo kakola polisi we musalako ngasoka naye agikubamu campaign yawo bwe yali uwaje yagamba abaana nti buwa abapolisi obunamba namwe abalenzi mukwane bamama abapolisi okodde omusango kwana ofisa ali mu uniform Prime Minister Museveni Nabanja nabagamba mutemuvayo kuwerukaminga chupa naye taktiki ya Nabanja esuse Nabanja mukambwe tuliwe bamugamba kwatakanya munamawulire oyo mwesigwa yagamba bamusibe oli mukyala abali nabyamugamba n'agamba gwe sawa yonna nkukwata kati alese helikopita mu kisaawe n'oba polisi jasikeze buzi naye nga si yagitaddewo kuba ye si muvuzi w'helikopita oba abadde agenda ku special duties nga yasuze mu kyalo ekakumiro mu kisaawe kati naawo webiri olwaleero ekakumiro ye Nabanja yagambye Kyagulanyi nkulabye buli woolaze oyisaamu abantu baawe eggaali wali kubasalirwa wano n'omuyisaamu n'ogenda kubaagala n'omuyisaamu kati luno lwange naye ezo olwange sigenda lukkiriza wakiri helikopita ya polisi ejje ye training mukko owujja otya biwawaatiro nga togenda kubuuka ye training polisi gyekoze eki gyebaddeko obuusa otya ebiwawaatiro by'helikopita n'etava mu kifo ng'eri mu kisaawe wakati webukira naye ne Bobi n'agamba okay ize kandi kube wano ku mabbali kuba ekibujjo ky'helikopita tekisobola kubeera nga kimalayo after n'agenda mu town kati nayo agikubye mu town wakati Ogenda malwaliro Dubai ne London ojja kusangayo abadokita bakalinga bannayuganda. Ogenda mu University Chicago, Texas, California ojja kusangayo balekitara baprofesa bakalinga bannayuganda. Naye tebasobola kubeera wano kubanga Uganda bagiwamba kati ya famire emu. Bannange njagala mutuwe omukisa tukomye dictatorship. Njagala mutuwe omukisa Uganda tegenda kubeeramu kubeera na president omu for 40 years. Njagala mutuwe omukisa Uganda tegenda kubeeramu ng'efugibwa famire emu nga tata ye president omwana ame komanda omukazi ye minister education ate sali ya controlling the budget ebyo byonna bigenda kuggwawo. Abantu ba Bunyoro bannange njagala mufune share ku oil wammwe soboka eyo kati awo webityo ebyabadde e Bunyoro naye Katonda ono talya nguzi ne NRM yakubye olukuŋŋaana lwa Yajumani enkuba yakubye luno naye ssebo nabo balina lo nabo balemeddewo bagambye tuze tulaba Bobi Wine enkuba ne bwetonnya naye tavaawo nabo bagezezzaako ne bagamba katubeewo nabo balemeddewo nkuba ne bagamba kati wano tujja kuswala. Solomon Kampala bukyalo banga lwa Mindi anaye yavuddeyo. Solomon ka pressure ka family abaka pressure ka politics kamutuukako mabega kawo yali asibe enviiri nga afaanana Zanero ndoza ne bamugamba nebyo ebintu byabayaaye birekere bali bazanera abayaaye goli mwana wa mukulembeze tosobola kuba na maviiri ago
Aga naye ndi mwana muto. I'm still enjoying. Ni muto banaye. Solomon ni muto. Solomon aweze miaka 2. Abiri alaika agaweza. Ali 20 alaika taiza alinga 22 ndoza 21 awo. So yavuddeyo naye na addressing akigwanga. Naye nga kino kyavudde waliwo Commander Air Forces yavaayo nalaga ekifaananyi ky'embo muli wano mubonaabona naye oli ali eri n'abakyala anyumirwa mu America biki mwe babakwatiya gas. I think that is what pushed him okubeera nga ajja n'ayogerako eri eggwanga. Yes, he spoke sense. Betrayed by my leader kekatabo ke yasinzo besingako kyabadde kirungi, but I don't know. I think he can stop there. Pressure obutamu dragging nnyo mu bintu bino nga muto. You feel for him. Yes, he's above 18 but he's young. Pressure ate nerabika eva mu propagandists bebabeera awo namba Solomon yali eri. Solomon soma bitabo byo kale once in a while osobola oyisaamuko nga kewayisizaamu because it had message n'abaana abato mu myaka gyo. But I don't want it to be out of pressure because he's still young. Still young. Tusobola okumuleka. Naye yasazeeko enviiri. Yasazeeko enviiri Solomon yagambye waayi bajja kunjogerera amaviiri. Kangalekere bazannero munaye ffe twasalawo. Asalawo kyekyo. You either work with us or you don't work with us. But the hair is just there. It will be there. Anyway, ndoza sigenda sukka wolo nako olwaleero. Mukunja atasera simbadde kuba ka video ke nafunye kankanoonyo nakafuna njakateekawo. Ne ka video ke nafuna nja kubanka bateerawo. Mukunja atasera sikukwata nfiirwa abaana bange babiri. Bwe sikukwata nzira ku mange nakatwa Sabirina ne mwebakako. Mukunja bwe sikukwata sisibangako muntu. Ndo awunirodingira video. Oyo nze ngeno musiba. Bwe sikukwata nfa. Kwate embizi ebitanga. Ati byakabampane obeta tebakuwana. Mukunja bwe sikukwata. Mukunja bwe sikukwata mama ona alaja n'obadde osusse. Yavuddeyo. Byonna byendayidde obirabye. N'akola oluyimba sitaani wuuyo. N'ayamba esaati ye NRM. Eya securing your future. Ye nkadde. Ne bagamba Mukunja alabika agenze mu NRM. Ne bagamba nedda alayika akola luyimba. Lwazibidde ng'akoze oluyimba. Naye oluyimba yataddemu ebifaananyi ebyenjawulo bwe yateereddemu ne liri puzzle. Sitaani wuuyo. Okuteekamu liri puzzle. N'abeera nga ayambadde ne shati ya President Museveni. T-shirt. Oba yabadde ategeeza ne sitaani. Naye kubano bo yawandiise ko liri puzzle waliwo ekifaananyi nti sitaani wuuyo. Kati liri puzzle yagamba wakusiba omuntu. Okitegeera? Yagamba essaawa yonna omuntu wakusibwa era ne yeewera okubeera ng'asiba Mukunja atasera. Era nze nakalabya akantu ako naye naye ono Mukunja ali mu luyimba. Mukunja ali mu luyimba. Ne kankubire kana akaliri puzzle gompe endowoozaayo. Musule bulungi. Bwe sikukwata nfa. Naolo zaliri puzzle tagenda kufa. Kukwata nfiirwa abaana bange babiri. Bwe sikukwata nzira ku mange nakatwa Sabirina ne mwebakako. Mukunja bwe sikukwata sisibangako muntu. Ndo awunirodingira video. Oyo nze ngeno musiba. Bwe sikukwata nfa. Kwate embizi ebitanga. Ati byakabampane obeta tebakuwana. Mukunja bwe sikukwata mama ona alaja n'obadde osusse. Byonna byendayidde obirabye. Ng'alayidde binene. Musule bulungi. Bwe byalayidde nga binene. Kwata nfa. Olowooza liri puzzle tayolekedde okufa. Abaana genda kukwata Mukunja. Waliwo omusango awo. Sitaani wuuyo yayambadde essaati eriko ekigambo sitaani wuuyo nga kuliko ekifaananyi kye. Kati simanyi agenda mulopa musango ki.
inzi nkiwandiiseeko sigambye nti yegwe ekigambo kiri waggulu sitaani wuuyo n'ekifaananyi awo mbakuyise sitaani anyway mujja kuba mutubuulira naye ng'akayimba kwe kali ku YouTube channel ya Mukunja kati ye Novic Music Mukunja ye Novic Music the transition from Mukunja atasera to Novic Music nga distance nene nnyo wafuukiddewo mu America mbozi musama yakave Bungereza Mukunja madde nerabidde tata sonyiwa mbozi omuntu yakave Bungereza aba musama Mukunja musama kati ye Novic Music agenda oteeka mu title Novic Music tuwulire ku ndongo track uyo sitaani uyo netugamba ate tubadde tulowooza Novic Music agenda kugira marap but anyway Mukunja ali controversial and creative. That is what happens when the mind is so creative and controversial. I know ni baro yakola lumba Kyagulanyi balumbe natekamu abapolisi ba Uganda. Tukamba Mukunja binatagenda kukwasa. Na kunyonyola naye wabikoze yamanyi wabisimatuka. Kati yakoze stan wuyo ni bamuteramu mu comment zensinga okusoma bagamba a few moments later we are waiting for a few moments later kati Lipazo yagamba agenda mukwata tunalaba naye nga kasitola banga Lipazo akutte omanya there is someone behind abamukozesa nti mukwate kati awe misango nga basoma gyali Lipazo nga naye abonereza mulala nga wolaba ku bigundi byaba Edimutwe n'Empuuga bagamba bano babbe essimu biki mu kuziika Masaka naye mbonereza gye babonereza yakulya mu nsirukwe netugamba yiyi ababba sente z'eggwanga ababba amabaati ababbaki bo bajja tebawonyera kati owakasimu ne jampa atuuka atya okubeera nga yawonyera tugamba munnaye bonerezo bagamba omubbi w'enkoko bamwokya okawumbi bamwegayirira bamuwewe gwoba akawumbi oli minisita obuwumbi 8 bakukolerayo ne tebakuleta pick up bakuletera mu drone bakutane bakolerayo ne party ya Thanksgiving naye benkoko nusukanana mu kyaleyo seggwanga bakwokya so ebibonezo bya Uganda we byatuuka the lighter the punishment the heavier the lighter the crime the heavier the punishment the heavier the crime the lighter the punishment byakyuka but anyway sigenda suka wano naku olwaleero zanero nyongero bajiga twatusibwako nana habo mouthwash gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo gakuluma ganyenyera ng'onywedde ebyokya ova ekiso ekibi mu kamwa gajja omusaayi ng'osenya ebyosa Haji Asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera ng'asobola okusomera ku dduwa mpola mpola. We out. From my point of view, I sign out.